nga bukyali tebajja tusobola. That's the message to the bayayi wali wabweru bagunza bambala yellow kutukuba for God and my country. So kusala nawe utambule nako. Twahabye omuzukulu wa Amini twasala otambule. Ekiri wali mu NUP mululu omululu ogw'abaana bano yensonga lwaki olaba nti mu NUP buli muntu abadde yakwata akafaata abadde akavuddemu bw'otunuulira Zahara Lyolika ekikuteeseza ekifo ky'obadde osavinzeemu obulungi ekyowa sipiika kyekyakyo olulunkanira ekiwagu olulunkanira ettooke lya Kampala banoonya byanfuna anti kyenkugamba mululu baana bonna badde batadde obwa kansala balumba bwa MP balumba bwa meya balumba bwaki kijja kulowoozesa gundi community mwe mukolera nti oba oli awo temuli ku struggle mwagala just bwakulyalya bwamangu ekintu kikole kigwe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ekiri emaokota eriyo kuwamba na kutulugunya tugenze okuzibya olunaku luno olwaleero ngeriyo futu soja gwe bakutte ne bamuteeka kufulu matu era ng'alabiddwako ng'ali mu bulumi obw'ekitalo. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira na kiki oba oliawo ekyamuviiriddeko okubeera nga atuusibwa ku kino bye tugenda okubeera nga tutunuulira. So nga ate mu lunaku luno olwaleero waliwo omwana omuwala munnansi w'eggwanga lino erya Uganda abadde ono asoma busawo avudde ku kizimbe waggulu naye kata wansi bw'atyo n'agenda maaso anokubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate wabaddewo ebiwandiiko ebibadde bibuna ku mitimbagano nga biraga nti abamu ku bakulu okuvaako mu kibiina ekya National Unity Platform bavumiridde aba anti okwegatta n'ekibiina ekya PFF nga bagamba nti baagala bagatta amaanyi olwo nno bayingire kibuli mu kalulu ka bonna ketugendamu akabindabinda ak'omwaka 2026 byonna era tugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero. So nga ate waliwo accident egudde olunaku luno olwaleero neeyingirira akayumba aka mobile money era ng'omukyala abadde mu kayumba ako wamma nno gwe bamugyewo nga taasuulewo taakeese yagenda mu maaso n'okubeera nga ali ku mimwa gy'abantu abo abagenze mu maaso n'okubeera nga beerabirako n'agaabwe. So nga ate mawulire ge tugenda okubeera nga tunuulira olunaku luno olwaleero olukiiko olwa KCCA olunaku olwaleero babaddeyo n'olukuŋŋaana wabula nga waliwo omuvubuka era nga kansala wa NUP mu bitundu eby'Nakawa B ono n'agambye nze olunaku olwaleero akanzigye n'ennyondo yange yegenda okubeera nga entaasa ku bantu bano kubanga mbamanyi bulungi wamma nno gwe bakwatako ne bakwata offside bayinza okutuusako obulumbaganyi obw'amaanyi nga bwe nkugambye nti KCCA olunaku olwaleero etudde era neebaako ensala zeesaze ze tugenda okubeera nga tutunuulira era olunaku luno olwaleero. So nga ate mu bitundu eby'Eruweero waliwo omusajja azaala abaana 36 ono nno akooti emusindise mu nkomyo agende mu maaso n'okubeera nga amalayo obulamu bwe bwonna nga kiteeberezebwa era kati kimaze okubeera nga kikakasibwa anti yatta omukyala w'emyaka 26 gyokka. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira wabula nzikiriza kisooke tukole bwe tuti then oluvannyuma nkomewo ate tweyongereyo. Alright, nkwanirizaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno oli ku Down People Television DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo gwe wenna nga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okubeera nga olaba omukutu guno agenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate gwe omukadde gwe tuzze tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like ajjukira buli woogiwa like oba ekigalo akigiyambako okubeera nga edduka ku speed ya yiriyiri kale nno gwe neetuuka ku muntu eyeetaaga okubeera nga afuna information eno gwe ayina kyoteesa
genda wansi mu comment section atujja kubeera nga ate tukuddamu. Wabula sagala kubeera nga nkulwisaayo, njagala tugende butereevu mu mawulire agetuyina olunaku luno olwaleero. Olunaku olwaleero olukiiko lwa KCCA alugenze maaso n'okubeera nga luwakanya ensala ya paalamenti okubeera nga bagaba poloti 5 ku ttaka lya KCCA. Bano bagamba nti okusalawo okwakolebwa tekugoberera mateeka kubanga olukiiko lwa KCCA terwamanya ku nsonga eno, era nga mu lukiiko luno nga lugenda okubeera nga lutandika waliwo kansala ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kale nno ono nno ategeerekeseeko erya Twaha Habulu Chagason, ono nno NUP kansala Fonakawa B. Kale nno yageze maaso n'okubeera nga ajja n'akabazike oba oliawo ng'agamba nti kagenda okubeera nga kamutaasa ku bantu bano kubanga bamanyi bulungi byonna bye bakola singa bakukwatako nga toyinawo oba oliawo kyakulwanyisa bayinza okukuba wammanno gwe ne kikuyisa bubi. Bangi basose kulowooza nti akabazi kano ka pulastiki n'abagamba nti gikwateko ogiwulire. Njagala tusooke tulabe Katemba eyabadde mu lukiiko luno then ate nkomewo tweyongereyo. Tebajja tusobola. That's the message to the bayayi wali wabweru bagunza bambala yelo kutukuba Pogoda na my country. Soko kusala nawe utambule nako. Twaha Abdul muzukuru wa Amini twasala utambule. Bakuta. Kata la mwana. Waona kati. Sasa nawe. Inza kutambula ne plastic nga batukuba kutuka. Ngabuchali tebajja tusobola. Kale ayoyo kansala yagambye nti olunaku olwaleero amugenda kubeera nga munda bakimafia temusobola plani E bwegaana ng'ogeza ku plani B, plani B bwegaana ng'ate oddamu ogeza ku plani C, ate ogenda maaso na kubeera nga ozikiza. Wabula nga tuvuddekaawo nga bwomanyi bwe bijja bitingana ku mutimbagano wabaddewo ekiwandiiko oba oli wabaddewo amawulire agabadde gagenda maaso n'okubeera nga galabikira ku mutimbagano nga galaga nti abamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo ne bavumirira ekibiina ekya ANT okubeera nga kyegatta n'ekibiina ekya PFF. Kale no okusinziira nga bwe byalabise olunaku lw'eggulo twakutegeezezza nti ekibiina ekya PFF akwoteeka n'ekibiina ekya ANT byavuddeyo ne bikola omukago ogugenda okubeera nga gubiyambako okuddukanya akalulu kabona akabindabinda ak'omwaka 2026. Luno nno olukuŋŋaana basobodde okubeera nga balukubya ku Hotel Africana olunaku olw'eggulo, era nga abamu ku batunuulizi b'ensonga bavuddeyo ne batugamba nti abakulu bano newankubadde nga bino baabikoze wabula nga byonna tebiriimu nsa, wabula aba PFF bo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti bo okusinziira ku neegatta yaabwe nti babadde balina bye bafaanaganya bingi. Kale nga okwegatta kyagenze maaso n'okubeera nga kibanguyiriza embeera, era abamu ku bakulu abamu oba oliawo kubasaasanya olugambo bavuddeyo ne bagenda maaso ne ku mitimbagano olwo ne bassaayo amawulire ag'obulimba nga galaga nti abakulu olunaku olw'eggulo ajjukira nti bano abakulu aba PFF ne ANT babadde bali ku Hotel Africana wabula nga n'ekibiina ekya National Unity Platform akiri wali eri e Makerere Kavule nga nakyo oba oliawo akigezaako okubeera nga akirina olukuŋŋaana lwekyakubiriza era mwe kyategeereza bannamawulire ebintu eby'enjawulo. Kale nno abamu ku bo bagenze maaso n'okubeera nga bakwotinga nga bagamba nti ekibiina ekya NUP akyavuddeyo ne kigenda maaso n'okubeera nga kimookinga ekibiina ekya ANT akwoteeka n'ekibiina ekya PFF nga bagamba nti okwegatta kwabwe bagenze maaso n'okubeera nga bakuvumirira. Era wano leader of opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Bisekezi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X akwoteeka n'omukutu ogwa Facebook n'asambajja bino byonna ebadde bibungesebwa anti ekibiina ekya NUP akyagenze maaso n'okubeera nga kimookinga ekibiina ekya ANT akwoteeka n'ekibiina ekya PFF. Joel Ssenyonyi okusinziira ku bubaka bagenze maaso n'okubeera nga awanika ku mutimbagano yagambye anti ngenze maaso n'okubeera nga ndaba fake article ngegenda maaso n'okubeera nga yeetala era nga ezungana ku mitimbagano ngegamba nti ekibiina ekya NUP bwe kyabadde kirina press conference olunaku olw'eggulo akyagenze maaso n'okubeera
okubeeranga kimokinga ekibiina kino ekya PFF akwoteka n'ekibiina ekya anti bwe bagenze maaso n'okubeeranga bakola omukago ogugenda okubayambako mu kubeera nga baddukanya akalulu ka 2026. Agambye nti this is totally fake anti bino bifu bwefufululufu era n'agamba anti press conference yaffe yabadde public era nga TV zonna zabadde zigenda maaso n'okubeera nga ziraga ebibadde bigenda maaso akwoteeka n'abamu kubamu ku mitimbagano babadde bagenda maaso n'okubeera nga babi streaminga live. Kale no n'agamba nti tewali no leader within NUP made those remarks. Kale no n'agamba nti tewali muntu yenna mu NUP yagenze maaso n'okubeera nga ayogera ku bintu ebyo bye bagenze maaso n'okubeera nga batuteekako era n'agamba nti mugaane information eno akwoteeka ne propaganda agenda maaso n'okubeera nga atambuzibwa ku mitimbagano. Kale no leader of opposition bw'ati bwavuddeyo n'asambajja ebigambo bino ebize bigenda maaso n'okubeera nga biyitingana ku mitimbagano oba oliawo ba ssekigwanyizi ne bannakigwanyizi abenoonyeza ebyabwe. Awo nno nga tugenze maaso n'okubeera nga tuvaawo waliwo omukyalo ono agenda maaso n'okubeera nga akiikirira Mityana amanyikiddwako nga Joyce Baagala oba baani abaagala nze nange simanyi. Avuddeyo lunaku olwaleero ng'aliko ku mpuliziganya ku mukutu gw'empuliziganya ogumu ogwa CBS agambye nti njagadde nnyo oba oliawo njagala okwebaza nnyo ekibiina kyange ekya NUP okuteekawo enkola y'okuteesa n'abo betwesimbyewo nabo anti kigenda kubeera nga kijjawo enkayana ku bifo ku lw'obulungi bw'ekibiina. Statement ebadde nnungi nnyo gyagenze maaso n'okubeera nga akola wabula kyesitategedde anti ne Joyce Baagala oba naye bamuwadde gw'abateesa naye. Kale nze naawe twesange mu comment section olowooza ki ku bigambo by'omukyalo ono amanyikiddwako nga Joyce Baagala. Era ku mukutu gwe gumu avuddeyo n'agamba nti ye ayagala nnyo okubeera nga akolagana n'abantu ab'enjawulo akwoteeka n'ebibiina eby'enjawulo. Kale nno nze kyenyinza okumugamba anti ebiseera ebisinga obanga oyagala ekintu ekimu ate olina okubeera nga oleka ekintu ekimu kyo kale kigende. Kale awo nno nga tuvuddewo njagala tubeere nga tweyongerayo mu mawulire ge tulina olunaku luno olwaleero. Nga bw'omanyi nti abantu bangi bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ku mulundi guno bw'obanga obadde kansala kale nno osobola okuvaayo n'ogenda ovuganye ku kifo ate ku ddaala eddala. Kale nga gwe buli mulundi ogenda maaso n'okubeera nga ovuganya ku ddaala eddala. Ne tutukidde olunaku olwaleero nga bannakibiina ekya NUP bagenda maaso n'okubeera nga basala eddiiro ng'abadde ku bwa kansala ate kuno baagala nnyo okubeera nga oba oliawo beesembereza ku bifo biri ebinene ebya waggulu. Kale nno waliwo abamu ku batunuulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga avuddeyo n'agamba nti ekintu kino abantu bano kye bakola kiyinza okubeera nga kisiigawo ekifaananyi ekibi. Yagala tusooke tumulabe ate tukomewo tweyongereyo. Pimululu omululu ogw'abaana bano yensonga lwaki olaba nti mu NUP buli muntu abadde yakwata akafo ate abadde akavuddemu. Bw'otunuulira Zahara Lyolika ekikuteeseza ekifo ky'obadde osavinzeemu obulungi ekyobwa sipiika kyekyakyo olulunkanire ettooke lya Kampala oba banoonya byanfuna. Anti kyenkugamba mululu baana bonna badde batadde obwa kansala balumba bwa MP balumba bwa meya balumba bwaki kijja kulowoozesa gundi community mwe mukolera nti oba oliawo temuli ku struggle mwagala just bwakulyalya bwamangu ekintu kikole kigwe. So otunuulire mukwano gwange eri Busiro East walukaga abadde asavinze bulungi okimanyi nti ye meya yuka abadde talina amuvuganya kyengera NRM teyinaawo Nupu teyinaawo yagenze kulumba kati bwe banamukuberi ne bamumakadi gwe birinde agenda kuleekaana Segona yawaddeyo ssente okitegeera. So bana magezi njagala gabawa mu lutalo muba ne komandi ye kugamba nti gwe kago gwe teegera wano naawe teegera wali naawe teegera wano buli muva ku komandi mwenna bagenda bakuba okitegedde omulabo omwagenda bakola ki komandi oba kugambye okuteegera ovaawo ku lwansonga mmeka either olutalo luwedde
obufudde oba kamanda yakugambye kati gwe sese tukamudda wali naye buli oleeta engalabi y'omutwe nga gwoli mu lutalo bwoddeeri ogenda kufa mangu kati ekiri wali mu NUP omululu. Okay, kale abwatyo bwagenze maaso n'okubeera nga atutegeeza wabula njagala nkutegeezeeko anti eggulo olunaku lw'eggulo wali eri emakerere ekavule akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya NUP akamanyikiddwako nga Electoral Management Commission akavuddeyo ne kagenda maaso n'okubeera nga kategeeza anti bakyagenda maaso n'okubeera nga baaniriza empapula zaabo bonna abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo era nga olunaku lw'eggulo basobodde okubeera nga batutegeeza anti bano bakyagendera ddala mu maaso wabula nga batutegereza olunaku lw'eggulo bagambye nti balina bammemba abayitirivu abeegwanyiza ekifo ky'okubeera nga ba MP okukiikirira ebitundu gye baagala okubeera nga bakiikirira era batugambye nti abantu 940 abo bavuddeyo ne beesowolayo nga baagala okubeera nga bavuganya ku kifo ky'okubeera nga ba MP era ne batutegeeza nti ba woman MP bakyayinawo 204 era ne batugamba nti city mayors bali 343 era ne batugamba nti ate bo ba woman councillors be basingira ddala okubeera nga bangi lwansonga nti bali 1963 abweddu ne batugamba nti ate abaagala okubeera nga bavuganya ku ntebe nnene okubeera nga bakwatira NUP bendera mu kalulu ka bonna akabindabinda ak'omwaka 2026 ku kifo ekyo ba pulezidenti ne batutegeeza nti omuntu yekka omubwati yeyakeesowolayo era nno nga si mulala wabula ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President wa Uganda addako awo nno nga tuvuddewo mawulire si malungi okuvaako wali eri mu bitundu ebya Mawokota South lwansonga anti waliwo bafoot soldier be batandise okubeera nga batuusaako obulumbaganyi era nga newenkoledde eno emboozi yange ey'olunaku luno olwaleero nga waliwo foot soldier agenda mu maaso n'okubeera nga anyiga ebiwundu lwansonga nti waliwo bannakigwanyizi be balowooza nti omuvubuka oba oliwo bafoot soldier ate bagenda mu maaso anakubeera nga babakkiririzaamu omuvubuka ono nno gwe njogerako si mulala wabula njogerako Muwonge Robert ono nno yagenze maaso n'okubeera nga awambibwa then n'oluvannyuma n'agenda maaso n'okubeera nga asuulibwa wabula ng'ono bamutadde kufulu mu matu era nga kugamba bazinyize nga tewali ayina bisumuluzo bye kale nno olwamaze okubeera nga bamuteeka kufulu mu matu ne bagenda ne bamusuula awali okumpi n'eddwaliro wabula ng'embeera ye yabadde eyungula ezziga katusooke tumufune essaawa zino then ate nkomewo tweyongereyo. Alright, yeyo embeera ajagenda maaso n'okubeera nga alimu obulumi nga bungi jukira fena tumanyi anti ebiseera ebisinga ne wobanga olina akantu katono nnyo bwe kati kekakutuuse ku kutu osobola okuwulira nga okutu at least oyagala bakusaleko ku busazi naye ate teebereza omuntu gwe bakutte ne bawummula okutu kwe ne bakuwummulamu ekituli ne bayisaamu kufulu ne baginyiga nga okutu kwe kulina okubeera nga kuwanirira obuzito bwa kufuru eyo nkakasa comrade oyo tulina kubeera nga tumusabira munnange atasuuke lwansonga nti abantu newankubadde nga waliwo omusango gwe bagenda okubeera nga bamulanga bagamba nti ono yandibanga akkiririza nnyo mu chairman amanyikiddwako nga Ssejjemba ono nga kati essaawa zino ali mu kkomera wali eri ekitalya era nga bagamba nti batandise okubeera nga bapiikingayo omuntu omu ku omu akuba foot soldier abakkiririza mu chairman ono amanyikiddwako nga Ssejjemba kale nno mbeera si nnungi naddala mu bitundu eby'Emawokota katubasabire oba oliawo ate bitambule bulungi then ate nga nkwongeddeyo mu mawulire ge tulina olunaku luno olwaleero waliwo emmotoka eno nno ebadde mu bitundu eby'emanyangwa ku luguudo olwa Gayaza Road motoka namba UBB 333M eno nno egenze maaso n'okubeera nga eremerera omugoba waayo era nga ekiddiridde akibadde kubeera nga ekola akabenje okumpi ne petrol station emu
emanyikiddwako nga Ebo petrol station esangibwa ku Gayaza Road era nga bigenze okubeera nga bifundikira ng'esobodde okubeera nga etomera akayumba aka mobile money era nga muno mubaddemu omukyala abadde agenda maaso n'okubeera nga akakalabya ejije wabula bagenze okubeera nga bamusikamu abadduukirize nga taasulewo taakeese yali ku mimwa gy'abantu. Kale nno ekiviiriddeko omugoba w'emmotoka eno atagenze maaso n'okubeera nga amanyika wagyali oba oliawo naki ekiviiriddeko emmotoka eno okubeera nga etomera akayumba kano. Katusooke tubirabe then ate tugende maaso n'okubeera nga tukomawo. Emotoka negenda everi bweti kati ngegenda kunkuba badde wano nga nesigame nenziruka nga nzira eno bweti emotoka neyita wano egendedde mu bbanga bweti nekuba kali akayumba neyegunula negwa wali eri bayene puya sibitegana bitega puya omutima gunkubu kulira nga ntidde na nnyo bannange simanyina kyakola nze emmotoka engeri gyezze kino mbadde sikirabanga bannange sawa simanyina sawa kuba mpula sitegera nategenda emmotoka ebadde enkubye bannange abaddemu ddereeva agenze abaddemu naye bannaye naye awonye buwonyi kataafe isi natuukako waneno okubaako nakyekola naye embeera yo nga bwegenda mu maaso era yeyo eriwo essaawa zino abadde mu kayumba ye bamutudde ng'embeera mbi era banaye tumusabire ayinza ottene wali ku ddwaliro mumulaba oyo omwana awo tasaana waawo tutwale omwana wawe musooka mumwongere mu ddwaliro eddala ate bazze wano n'emmotoka ne badde. Okay, byebyo ebibadde ku Gayaza Road oyo nno agwe tugenze maaso n'okubeera nga atusangawo yeerabiddeko n'agage ng'era atutegeezezza nti kino ekituuseewo wamma nno gwe abadde takirabanga era nga naye kibuzeewo katono okubeera nga kimutwalira obulamu. Kale nno nga tuvuddeko awo njagala ate tugendeko emitala w'amayanja. Amawulire agava nno sayidi eno gwaliwo munnansi w'eggwanga erya Uganda wabula nga yali agenze mu ggwanga erya Itale okubeera nga abanguka mu busawo. Ono nno yagenda maaso n'okubeera nga agenda e Itale okubeera nga asomerayo obusawo wabula amawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna ku tebo yaffe anti ono eyategerekeseeko erinnya omwalo ono ategerekeseeko erinnya erya Threma agenze maaso n'okubeera nga yeekasuka okuva ku kizimbe neyekkata wansi olwo nno n'agenda maaso n'okubeera nga asaanyaawo obulamu bwe. Threma yeekasuse okuva ddala ku furo esembayo waggulu ku kizimbe mu kibuga ekimanyikiddwako nga Milan ekisangibwa walere munda mu ggwanga erya Itale. Ono nno yava mu ggwanga erya Uganda n'agenda maaso n'okubeera nga ayagala okwongerayo ku misomo gye oba oliawo afune n'obumanyirivu obw'enjawulo akomewo mu ggwanga erya Uganda ajjanjabe abaana ttu oba oliawo asomese n'abaana abalala ku by'obujjanjabi wabula tasobodde kumalako lugendo lwe oba oliawo tasobodde kubeera nga amalako misomo gye gyegenda maaso n'okubeera nga ayagala amalirize ate akomewo ataase eggwanga erya Uganda ekimuviiriddeko okubeera nga yeekasuka yejje mu bulamu bw'ensi ate kinaba kubeera nga kitegeerekeka wabula ge tulinawo galaga nti yejje mu bulamu bw'ensi ewanaabaawo kyonna ekinaba kifunyise atugenda kudda era butereevu wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda atukutegeeze ate ebinaaba sayidi eyo. Kale no yagenda kusoma ate bagenda kubeera nga bamukomyawo nga mugenzi mwana muto ddala era nga tuyinza okugamba nti eggwanga Uganda lyandibanga lifiiriddwa omuntu ow'enkizo ng'abadde tannaba kubeera nga aliyambako ate mu bye yagenda okubeera nga aganyulwamu then oluvannyuma ate akomewo ajje aliyambe. Kale no awo nga tuvuddewo njagala tugendeko mu district eyeruweero amawulire agava neno ategagenda maaso na kubeera nga gawoomya nakabululu alwansonga anti waliwo omwami azaala abaana 30 bweddu 36 bweddu. Kale no ono nno omulamuzi yamusindise mu nkomyo agende mu nkomyo amaleyo obulamu bwe bwonna anno nga bamulanga ki omusajja ono
ono yagenze maaso n'okubeera nga ategerekekako erinnya erya Mustafa Kabogoza era nga mutuuze w'Ennamaliga West Zone ekisangibwa mu Town Council ye Bombo Town Council mu district ey'e Luweero. Ono alangibwa musango gwa kubeera nga yajja obulamu bw'omuwala eyali amanyikiddwako nga Anet Orishaba aka yali amanyikiddwako nga Kate Natukunda mu March w'omwaka oguwedde ogwa 2024 era okusinziira ku kooti enkulu mu district ey'e Luweero yavuddeyo neewa ensala wakati w'omusajja yazaala abaana 36 yagenda maaso n'okubeera nga asaanyaawo obulamu bwa mwana muwala eyali amanyikiddwako nga ono Natukunda Kate ow'emyaka 26 gyokka egy'obukulu yamujja mu bulamu bw'ensi eno no nga amugjawo ye yali aludde ku nsi lwasonga nti ye yali alina emyaka gye 67 egy'obukulu era okusinziira ku nsala eno kigambibwa nti ono yakwatibwa omwaka oguwedde ne bagenda maaso kooti nga enoonyereza era okutuusa omuwaabi wa kooti mu musango guno bwe yagenze maaso n'okubeera nga atuuka ku bujulizi obuli fayino n'agamba nti wamma ddala kituufu musajja mukulu yakakasiddwa era yamaze dda okubeera nga akakasa kooti y'omulamuzi amanyikiddwako nga Enrita Wolayo n'agamba nti obujulizi bwonna omulamuzi ono yavuddeyo n'ategeeza nti obujulizi bwonna bumala butereevu okubeera nga bulumika musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Mustafa Kabogoza nti yenyigira butereevu mu kikolwa ekyokubeera nga asaanyawo obulamu bw'omuwala amanyikiddwako nga Anet Orishaba era omulamuzi yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kubeera nga awa musajja mukulu ono ennaku 14 ze bagenda maaso n'okubeera nga bamuwa okubeera nga yeewozaako ne kooti akiyagenze maaso n'okubeera nga esiwa ensala yaayo ey'okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga amala obulamu bwe bwonna obw'oku nsi ng'ate ali mu kaduukulu ka poliisi oba oliawo n'abalala abakola ebikolwa ebifaanana bwe biti banaayigirako ono nti obulamu bw'omuntu tebusaana kubeera nga bwa jjenjeero. Ensala eno yatuukiddwako ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwe tukubye emabega omwaka guno gwennyini gwe tulimu omwaka ogwa 2025 era nga n'omujulizi eyabadde mu musango guno yavuddeyo yagamba nti nno yasooka kubeera nga abuuza mukozi ono nti aliwa era ne bamulagirira gy'ali wabula bwe yatuuka waali yagenda okusanga omuwala ono ng'ali mu kubeera nga akola emirimu gye era ekyaddirira akubeera nga amusaba ensimbi ziyali amwoze akaseera ako era omuwala ono yagenda maaso n'okubeera nga amutegeeza nti tamanyi addi bw'alifuna nsimbi zino oba oliawo azimuwe teyazirina kwegamba kaseera ako. Oluvannyuma ono omujulizi eyabadde omujulizi mu musango guno yagamba nti kyeyaddako okubeera ng'awulira gwali omuziki ogwali gugenda maaso then oluvannyuma ne gugenda okubeera nga gubrokinga amaloboozi nga takyasobola kubeera nga awuliriza conversation y'abantu bano ababiri abagenda n'okubeera nga baali boogerezeganya wabula ebigambo baali bayisiŋŋanya byali bisongovu era nga ekyaddirira akyali kyakubeera nga basanga mulambo gwa mwana muwala ono ate nga gwagenze maaso n'okubeera nga gusuulibwa mu kadiba akamu eri mu bitundu ebimanyikiddwako nga ebyakagga swamp ekisangibwa mu Town Council ye Bombo Town Council. Kale nno omulamuzi nga bwe nkugambye yasobodde okubeera nga asindika musajja mukulu ono amale obulamu bwe obw'oku nsi bwonna mu nkomyo n'abalala abagende maaso n'okubeera nga balabira ku ono. Kale nno n'olw'emboozi eyo asigenda kubeera nga nsukkawo awo okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi. Kale no obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala eri gye natandikidde n'okutuusa essaawa zino mwe ŋŋenda okubeera nga nkusiibulira. Olunaku olwaleero nkoze ne producer wange omulungi amanyikiddwako nga Abe Asajjime twagenze maaso n'okubeera nga tumugamba genda maaso n'okubeera nga olambula ku nsi eno ate otusagulire amawulire olabe mu ggwanga Uganda mulimu biki gye tutabeera era kyemanyi nti olunaku olw'enkya atugenda kubeera nga tumusaba lipooti yaffe ate gye twamutumye gye tukakasa nti butereevu ajja kubeera nga agituwa nga bulijjo Morgan Kist 56 official CEO Kalidalu content creator Luweero's finest n'olunaku olwaleero nze abaddewo obeere bulungi mweraba.